Olwaleero tuli ku kyalo Mbulamuti wano mu bitundu by'e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono. Tuzze okulaba embeera abatuuze gye bawangaliramu naddala mu biseera by'enkuba ku mugga Lwajjali. Omugga nga woogulaba mbeera mbi, mbeera ya bweraliikirivu okutwaliza awamu. Gwe omulabi waffe wa Gagano TV. Mu kiseera kino eno y'embeera eri ku mugga Lwajjali mu bitundu by'e Nakifuma. Abatuuze bali mu bweraliikirivu obw'amaanyi obutagambika oluvannyuma lwa enkuba ezzeefudemba ensangi zino okuba nti yasazeewo omugga guno ne guba nga gwasazeeko ng'abantu okusala okuva e Luwero okudda e Mukono basitula basitule. Samba. Bella siku ya vipi? Kama ugana masa? Unafunga kwa sababu ndio kutoka Mama zinakateleza.
Omusonyi gubadde wano gwonna bakubye kuli awo. N'abakusindisa awo. Gwonna kuli awo. Sajja wange tugende. Sajja. Sajja w'emigaati. W'emigaati. Olengera mu kiseera kino kondakita kiki nga nkulaba onaayitawo awantu awo tujja kuyitawo mpola mpola sebo kati olowooza ki ekyanikolebwako mu gganga guno ekyandikoleddwa ku muganga guno gavumenti etudduukirire eyanguwa okutuyamba kubanga obuzibu bwo bukyajja bw'amaanyi obuzibu bwo bukyajja ddala bw'amaanyi era mbeera nga bwe mugiraba kati abasaabaze mubongeramu kasente olw'okuba nti no wano lwaki mumanyi ndowooza omuba muwaayo kabavubuka bakwatako kweno embeera y'obwavu tolina gw'oyinza kwongeza ssente kuba nabo bennyininyini bazikaaba oyinza kwongeza ani essebo kati nengeramu abaana b'amasomero bo tebatidde okubayisa awantu nga wano era bajja kuguma kubanga y'embeera tiri oluguudo tulina okukwatako nabo tebajja sigalayo ku ssomero baagala okugenda essebo balire ddala nga woolengera muganda wange eno costa egenda yita wakati awo olengera bamaama baabali babasitudde kwegamba mbeera ya bunkenke etagambika olaba oli akutta omwana naye nga wantu waayita olabira ddala nga nnyanja yennyini nga naawe kennyini okuyitawo oba olina kubanga kwegamba kyosigaliza kyokka abaana b'amasomero bawumudde naye embeera nzibu nnyo okuyitawo abamu betwogeddeko nabo bakugamba nti transcende ze babawadde bazadde baabwe ntono nnyo naye ate otuuka wano ng'oli akugamba okumusitula 2,000 3,000 so waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo ddala. Amanya gange nze Nakazi Helen somera ku Bulemezi Secondary School. Embeera eno mbadde sigisuubira kuba we nagendera naye sigisuubira bweti. Ne bambi tusaba mzee mukulu Museveni mzee help us, we are suffering. People are suffering of passing. Like me, I'm from school, but I'm just suffering where to pass. I had no money to use when I'm coming back. Mzee, help us. We are still young. We can do when you help us. Please help us. We are suffering. Twagala okwogerako n'abamu ku basaabalira ku kkubo lino. Taata tubuulireko kiki mbeera kimuyisibwa mutya? Mbeera y'amazzi netuyisa bubi abantu ng'abamu naddala abakolera mu bitundu by'eno nga tusula eno. Ogenda n'ova eno ng'ogenze kukola naye n'akasente k'okoze eno konna n'omaliriza ng'okasasuddemu bano abavubuka abakolera wano eno n'akusomosa akasente konna akatutte ogenda omaliriza ng'olinga akoledde obwereere. Embeera eyo etunyigiriza ffe abamu abakozi. Ekyo kyetwandyagadde kikolebwe. Kyetwandyagadde kikolebwe
batuyiyize engeri y'amazzi gano eno gye galekera okusala mu kkubo nga wetuba tuze tusobola okulosinga bulungi naffe twekuumireko akasente mu nsawo kuba gwe buli wojja ne bakuweekera 2,000 n'odda ku neeno ate n'osasula transport sente endala bakutwala egyokolera n'amadde era kyekimu n'osasula era bakuzze kuli kwegamba omalirizanga akasente olinga akolera obwereere zonna ziggwera ku kkubo ekyo kye tusaba kyokka batuzibire amazzi tufune engeri gye tuyitamu Ffe tusaba buyambi ba ssebo abali waggulu eyo taata tusaba buyambi mutuyambi amazzi gatutwala era nga bw'ozirabye mukama wange bwe buzibu bwe tulina twaga batukolere ku makubo galongooke tusobole okukola ki kutambuza ebyobulime bye tutambuza ebyobusuubuzi ebitamba byonna bikoze eki byagootaana embeera eriwo mu kitundu kino ky'amazzi galeeta obuzibu abayita tusitula basitule pikipiki tuzizibikira emidumu ne tuziteekamu ebiti ne tuzisaawo abantu ne babasitula ne babasomosa ne badda gye basobola okudda abadde eruweero ne badda eruweero n'ab'e Mukono ne badda e Mukono era ng'ewo woogirabye embeera woogirabye wezitambula wozisanze embeera eyo eriwo gye tulina mu kitundu kyaffe wano ne tusaba gavumenti etwanguyize ku kkubo abantu basobole okutambula obulungi kubanga obulamu bw'abantu buli mu lisiki omuntu asobola okugwa mu mazzi n'afa n'ebidduka bisobola okugenda olw'amazzi bwe buzibu bwe tulina tusaba gavumenti pulezidenti Museveni atufeeko ku kkubo lyaffe kuba eno Luwero gye yalwanira gye yakola ki buli kimu gye yajja obuwanguzi obwamutwala mu ntebe naye tusaba atuyambe atudduukirire naye tuli bubi olw'ensonga y'amakubo tusaba gavumenti esobole okuba nti edduukirira abantu olw'okutaasa obulamu bwabwe kituufu ekkubo bbi nnyo wano ku Lwajjali nandisabye olw'obulungi bw'ekitundu n'obulungi bwa gavumenti yaffe efeeyo nnyo okutulabirira kuba kati abaana biseera bya kuwummula abaana badda waka bagenda ne batuuka awo kyetaagisa ssente kubasomosa olusinga omuzadde tasobodde kuwa mwana oyo ssente asobole okudda eka n'olw'ensonga eyo nga bwe kiri nti gavumenti yaffe ate era nga yirina okututereereza amakubo tugisaba n'obwombeefu bungi esobole okututereereza amakubo abaana baffe basobole otambula obulungi olw'okwewala entiisa eri mu kkubo kuba bw'otuuka wali nnyanja nnamba ekintu ekizibu enyere kitubeeredde ekizibu eri okusomesa abaana baffe nga badda eka n'olw'ensonga saba mutuyambe mutudduukire ku nsonga y'ekkubo eyo